kyetuyinza okuggalawo nakyo naam kyekya abasiraamu okwagalana Kalifa aganaga yagambye abasiraamu temwagalana na bannammwe era n'avumirira nnyo banne obutaniza Eddy Kenzo okudda waka obusiraamu okwagalana naam nga ngenda okuddamu ekiramusa ekyo kansooke mbongera akanamba ka Sheikh Umar omusomi w'edduwa ennansana gwe bayita kalyo kawulire oba kagumba weegoge Sheikh Umar ennamba yange ndi musajja musomi wa dduwa nkiggumiza ennamba eri 07721414 oba 0703513704 jangu nkusomera edduwa tokyusa ddiini yo sigalayo ojje nkusomera edduwa Allah akuwe bye weetaaga ekigambo Kalifa kye yayogedde nti abasiraamu tebakola batya abasiraamu tebagala bannaabwe era neyemulugunya abasiraamu obutavaayo okujja okwandiza Eddy Kenzo nga aleeta ekintu ng'ekyo byaleeta omwaliza awaadi naye n'agamba nti bannaye tulina okukola ki okwagalana naam obusiraamu butukuutira nnyo okwagalana ate abantu bangi naddala nga baalimu oba bamanyi baffe betutwalanga abakulembeze baffe madiini nga bataputa bwinoono mu ntaputa yaabwe gye baagala ekisookera ddala eddiini obusiraamu gye tugoberera ekulemberwa ekitabo ekyafuluma mu lulimi oluzibu nga ye Qur'an Karim nga yafuluma mu lulimi Luwarabu olutamanyikiddwa buli omu tolaba ekigambo siiti mu ddiini yonna bw'oyogera siiti omuntu manya mu mawanga agasinga obungi siiti kitegeeza kutuula ate eno mu Luwarabu gyojja okuwulirira nti omugambo okugamba oti tuula omugamba ijirisu kwe kutuula yimirira stand up eno mu Luwarabu tugamba kum nakugamba kumuna nyimiridde so eddiini busiraamu yafuluma mu lulimi Oluwarabu oluzibu kaakati ne tujja tufuna obuzibu eri abalutaputa baalimu baffe buli omu n'ataputa ekintu okusinziira obumanyi oba laavu gyakirinako kati gwe olwokuba gwe bakuddiramu tokirinaako bumanyi n'olowooza kibaddamu kituufu naye nga amazima abasiraamu tususse obutaagaliza bintu bingi tuvaayo ne tubikolera obusiraamu naye ne tusiimibwamu zero nze ebyandiko wano emabega wallahi billahi tallahi nali sisuubira nti nayimirira mu kooti nga siraba bukoofiira bweru bwokka nga bwe buliwo nga ngenda kulaba kanzu zokka ezizza okunnwanirira nga z'abasiraamu nali sisuubira nti naabeera eruzira ebbanga lyebwe nga bwe lyennabeerayo nesiraba kanzu zisimbye layini nga zizze kundabako naye nalabanga bayimbi baserebu bantu ba bulijjo bano benziza okusomera abajja okubasomera edduwa bebeekulumulanga okweyiwa ewa eruzira mu kooti mwajjulamu ba mikwano ba Luganda babiki bwe batyo nga banvuddemu abasiraamu n'ebirungi byonna byonna bye nali nkolera abasiraamu so obusiraamu tusosolegana twewaayo era Kalifa ekigambo kye wayogedde ekyo abasiraamu twevaamu nnyo twesosola tweryamu enkwe tetwagaliza kyekikulembera ddala ate omubaka wa Allah yatulagira nti okweyagaliza oba okwagaliza munno mu busiraamu kye kiba kikulembera basahaba bannabbi bagendanga mu zijihaadi oba mu zisabidillah enjala neetuukanga ebaluma basimbye layini balika ku layini bantu nga 10 naye olw'okuba yabakulembedde yalinga nabbi Yusufu oba nabbi nga yabakulembedde ne babaleetera ekyokulya nga kiri ekikandaazi kaddi omuntu omu gwe kamatiza oba kacupa k'amazzi kamu oli n'agamba mwenne baluma naye katukawe omubaka wa Allah yabanywa amazzi ago tuli mu lutalo omubaka wa Allah n'ateeyagaliza n'akawa musiraamu munne asooka ku layini noni n'ateeyagaliza n'akawa munne ne bagenda nga beewa akazzaako paka lwe katuuka kwasembayo nga bonna tebakanywedde olwo bagenda okakomyawo okwono ng'eyasoose afudde baali batuwaamu kyakulabirako ki kwagaliza munno kyoyagaliza omwoyo gwe wallahi ebyo byakoma mu hadisi byakoma mu kusoma byakoma mu kuwogerwako abasiraamu olwaleero buli omu omusiraamu yakulembera abantu abakuba akabazzi for example olwaleero nga nfunye abannwanyisa kuba tukimanyi nti abalabe b'abantu mwebali naye omuntu ataakulembera abajja okulwanyisa abamusiraamu munno nze nabiraba abakulembera abantu abajjewa ng'okujjamu Sheikh Umaru talina certificate emulagira kusomera abantu dduwa baali basiraamu abalina ebirevu ebikulu abalina n'envi abalina embuto ennene bebazze mbu oyo musajja tasaanye okusomera abantu dduwa talina certificate ekkiriza abantu kusomera dduwa abantu be bagitunulako ne bagiraba eyo si ntuufu nga naye baki basiraamu
abasiraamu abalina ebirevu ebitintinga abansinga emyaka be baakulembera okulinnya waggulu ku kizimbe okugjayo ebipande bya Sheikh Umar. Lwaki atekayo ebipande nga tetasikiriza kusomera bantu dduwa? Can you imagine nti omusiraamu si ye yali kulembeddwa ebyo? Yalibadde muntu mulala. Abasiraamu Kalifa kye wayogedde ffe twabalaba dda naye ne twetamwa ku nsi, ne twetamwa. Bwe twetamwa ne tusalawo okukola ebyo bye tusaanye okukola. Ne mmanya nti ne musajja musomi wa dduwa, kasita Allah wange dduwa zaanukula ze nsabira abantu bange ne nsigala nga nsoma dduwa. Awatali ekyo singa neekyawa ne dduwa nalibadde nazikola ki? Nazizingako dda. So Kalifa abo abantu tebatukooya ffe twabamanya ne tuyina kukola kye tusaanye kukolera abantu. Enamba ya Sheikh Umar eri 077214 oba 0703513704. Oye Sheikh Umar okuva Nansana ku Ngabo stage bane tukayo oyambagane akusomere dola mukutera ensonga ajijonjede bulungi nnyo buli kutumufuna n'atuwe musomo ogwokwalagana obusiraamu. Then at the same time nageza okutanya kweza ensonga eziba zino okwogerako mu ndaba ey'eddiini. Nze Waswa Emmanuel kwa Edgar Wycliffe Sali kum nzira abo ngambye nnyimiridde.